Kwaniriza natera ku BBS Refine akaongeza kolwalero mu nsi ekula omulundi guli twali Kisubi Mapeera era ne mbagamba nti ne leero tujja kudda Kisubi Mapeera okulaba enteekateeka ey'abaana bano mu curriculum empya amanya nze Ddamba Andrew akaongeza kolwalero era nga tutambulira wamu ne baffe aba Directorate of Industrial Training DIT bagamba nti buli kyokola oteekeddwa okukifunamu ebbaluwa tutunuulira enteekateeka eya Directorate of Industrial Training mu masomero mu curriculum empya era akadde kano katusinkane omukulu w'essomero atutottolere enteekateeka eno bagitambuza batya bakikyabajjira kitya na lwaki babikoze. Sebo neyanzege nze Yosefu Damulira Kawuma Joseph ow'ekitiibwa kubanga nkiikirira Busiro mu Parliament ya Ssaabasajja Kabaka ate nga nze chairman w'omupiira ettiimu ya Busiro omwaka guno egenda okuwangula ekikopo. Mwibalire sebo kubanga tuli ku final nga nkulira essomero lya Kisubi Mapeera Senior Secondary School eri ekisubi eri ensobola kiyitibwa Kisubi Mapeera erinaanye omuti eri ku muti gwa Mapeera we yasimba agenda okulaba Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Curriculum eno tugisanzeemu ebirungi n'ebibi. Ekisooka ebirungi bingi omwana afuna ekintu ekiri mu mutwe gwe nti abeera ku budakiika ekimu kuuma okubeera nga ali bize buli ddakiika abeerawo n'alaba ekiti ekyo n'akirabamu omulimu era ndowooza ojja kulaba ku miti egiri mu masomero gyonna abaana byonna bakozesezza bibaawo baabwe basanze awo nakati kino kiro kikola ki okikolamu. Curriculum ebirungi bingi nnyo omwana afuna ekintu eky'omumutwe nga kyanaabeera nakyo olubeerera naye ate ekirala ekibi kiri kuba ffe bannaffe abasomesa. Abasomesa bano baali bamanyidde ebintu okubeera okuleka notisi okudduka ddakiika 2 agende musomero eddala aveeru n'asomereza dakiika 2 n'akomawo naye bo kibazibuwalidde nnyo kubanga curriculum eno yeetaaga omusomesa okubeerawo ng'omwana akola ekintu kyakola ate nga naye yennyini akimanya nti kyemwana kyakola. Ekyokubiri twesanze nti abasomesa balina okusoomooza abaana bano mu COVID baayiga ebintu bingi nnyo ate basomesa onoyesanga nti omwana yasomesa omusomesa okukola sabbuuni kubanga eka yamukola wamusomesa okukola kabalagala era kabalagala gusinga okulya wano ku ssomero ne ku exhibition eno gwolabyewo kabalagala oyo abaana bamukoze aba senior 1. Exhibition eno tetwalidde budde bungi kubanga abaana okuva bajja mu senior 1 byebintu byebakola. Olunaku twali tutegese mu kalenda yaffe nti abazadde bajja okulaba abaana ebintu byebakola mu ttaamu ey'okusatu ne tutegeka olunaku twali lutegeka ebyembi gavumenti neeyisa etteeka nti amasomero galina okuwummula mu budde bwaki ate ekikyo kukasiwako ne batugamba n'abazadde bajja kukola kikukyala n'olwekyo abazadde tebasobola kujja kulaba byabaana bye balaba naye ffe ng'abasomesa n'abamu bwe twayita abantu n'abakulu ba boodi n'abakulu ba PTA basobola okujja okulaba ebintu era bazze okulaba ebintu bino. Ensonga lwaki kali tetwalidde budde bungi kubanga ekyo kyo twali tukitegese ng'ebintu byebakola buli lunaku era nga bwolabye abaana nga beeyagala buli kimu kyonna. Bw'ogenda ku music bwe tusibako essira mu mwaka guno ffe twasinga okuyimba mu masomero ga Ssaabasajja Kabaka era engule Katikkiro Ssebo n'agitukwasa n'olwekyo nga bwolabye abaana buli kimu kyonna kiri mu mutwe twakikola bulungi nnyo. Tubiseera bya COVID tulina abaana bataasobola genda waabwe nga basigala kukola bintu ng'ebyo n'olwekyo twali tugyetegekedde exhibition eno Ssebo. Abaana bano ebintu bakola ebintu bino balafuna max 2 UNEB ebawe max 8 n'olwekyo bwe batakikoze kati amasomero mangi nnyo era ngeebaza naddala mu kitundu kyange gakoze exhibitions mu masomero era nze ng'omukulu akulira amasomero ga Entebbe zone abakulu b'amasomero ngenze mbagamba bakola exhibition abaana bafune ekintu kyennyini. Ekirala nti curriculum eno empya ezze era tegenda ddala. Bannaffe abamasomero ga international schools bagitandika dda nti omwana obwongo bwe buva ku kintu kyasomye n'olwekyo era mbasaba abakulu batandike baligestalinge curriculum ebya kubayita craft obalabe bulungi olabye fine art is buying and selling batwala ku kantini
ne akaduuka ne mugamba nti bakola webit n'olwekyo ebintu by'omutwe bino byetaaga mu practical part of it. Waliwo omusomesa wa computer Mwami Mulangira mu Luwummula twakkiriziganyizza naye ateekewo ebigezo by'abasomesa era yakola DIT yakola vocational subjects from senior 1 and 2 naye omusomesa alina ekintu kimu ate ebibuuzo naye ayagala obiseetinga naye mugambe nti waliwo ebibuuzo yasooka okubidooginga n'olwekyo ebyo twabagambye condition next omwaka ogujja bw'oba okubeera mu ssomero tokubanga omanyi kino kati waliwo tukwasizza ebintu naye exhibition eyo tebadde nnyangu nnyo ku masaidi y'abasomesa kubanga badde babite ne bagambye temugenda kweyazika bintu njala mukikolera wano n'olwekyo abasomesa nabo benye bagenda kukola nabo bave mu ssomero nga yina certificate 2. Tuli mu Kisubi Mapeera Senior Secondary School wano Kisubi ku luguudo lw'Entebbe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Busiro. Tutunuulira enteekateeka zaabwe eri kaliculamu empya n'enzimba gye bazimbamu eggwanga eppya. Katuwummulemu ate era tukomere. Nkulisaayo mu kuwummula nenkujjukiza nti tuli ne Directorate of Industrial Training DIT nga tuli mu Kisubi Mapeera Senior Secondary School. Tulina omukulu w'essomero atubuulira enteekateeka gye eri ensi ekula. Katumuddire atunnyonnyole. Mukulu Damulira bayisebo nga essomero lwaki abasomesa basanze obuzibu n'okudevelopinga projects mu curriculum empya ate nga abamu bagamba kyangu lwaki abasomesa basanze obuzibu obwo? nga abasomesa b'ennaku zino waliwo abasomesa n'abasuubuzi. Omusomesa ayinza okuba nga asomesa mu masomero 3 naye eno new curriculum kizibu nnyo okubeera ng'oli mu masomero ameka 3 n'olwekyo abasomesa balina obuzibu okubeera ku ssomero nnyo n'olwekyo abasomesa tubasaba babeere ku masomero basobole okukola curriculum y'ensonga lwaki ne gavumenti egezezzaako tulaga nti abasomesa mubongere kasente baleme kukola ki baleme kubeera nga bagenda mu bitundu amasomero amalala okunoonyayo akasente kubanga munnange akasente tekabala ensonga lwaki bagenda okunoonya n'olwekyo bafunye obuzibu okubeerawo luli yawanga notisi. Njukira omusomesa omu eyaleeta wirubbaalu n'agijja ku bazimbi n'agirekera abaana bagikube bwe bagikuba abaana buzimbi ne bajja ne bajjawo wirubbaalu yaabwe bwe yagenda mu ssomero eddala akomani banaye mumaze waaka netumaze ogenda okudda nga wirubbaalu abazimbi bakoze eki bagitutte ng'abaana bo bali ku lukyabwe ye curriculum eno empya yeetaaga omusomesa okukola ki okubeerawo ku ssomero yensonga lwaki bafunye obuzibu okubeera basoosera ekyo ensonga lwaki bagamba tesoboka naye abamu abajagala bagitaddemu kubanga abamu badde emirembe kubanga omwana ebisinga yali yakola ki yabyekolera. Abatandisi b'amasomero curriculum empya nga bwegambye curriculum empya yeetaaga omuntu obudde bwe ate n'omusomesa okubeera ku ssomero yeetaaga sente ki ennyingi naye kina curriculum eno eri expensive kubanga yeetaaga curriculum eno newankubadde batugambye tukozesa ebintu ebiri mu environment obuveera ng'obwo eccupa tulabye ku by'abaana eccupa obucupa ne babukola mu dustbin n'olwekyo naye ate mulimu ebintu by'olina okuteekamu. Nze curriculum eno njagadde nnyo nze ku lwange kwenyini exhibition eno sirowooza nawezeza emitwalo 6 era nga bw'ojja otambula mu compound ojja kulaba ebipande batadde ku muti buli ku muti bataddeko erinnya ly'omuti ogwo mu Luganda mu Luswayiri ne mu Luzungu ekitaaliwo naye nga tebalina ssente n'emu gye bansabye okugjawo okusala embaawo eziri awo nga bw'ojja ojja kikubako sse mukama wange ogirabe nti curriculum eno amasomero agamu abasomesa bagitaddemu requisitions baagala ogifuula expensive ate private schools nga bw'ozimanyi zaagala okukekereza kasente sobola okukola ebintu byazo tezinga gavumenti zeewa n'olwekyo eri expensive ku saidi y'abasomesa ne ku saidi y'ebannannyini masomero. Nga 3 December tulinawo olukiiko lw'abazadde. Olukiiko lw'abazadde olwo lugenda kulaga abaana bye bakola curriculum abaana beno nti abaana tetuba n'obubonerezo ogenda okulima si kibonerezo ogenda okulunda ente senga obadde wazze bukyali wazirabye nti nga abaana bebakama ku nte eziri wano ebakame ku nte si kibonerezo naye omwana akikola nga akyagala ng'alina passion mu kintu ekyo kyakola n'olwekyo n'abazadde twagala abazadde bangi nnyo bagenda kati omwana wange oba temulina agriculture sijja mubawa mutwala kubanga nze ndi mulunzi nze ndi mulimi nze nakola bya catering nkola byaki omwana bwe bityo betwagalira ddala abazadde era bajja kulaba n'abazadde ku lunaku lw'essomero twalina wano
abaana bonna baweereza abalikolanga bano abaana baweereza mu woteeri baali baffe ng'okireka kati ekintu kiri kyennyini kyebaagala kibagenda okukola oluvannyuma nga bavudde wano. Tutuuza abaana era bonna bagenda okuwummula, tugenda kuleeta maama Nnaabagereka, tulinayo abakyala abakukwogera n'abaana okubalaga kye balina okukola. Naye naffe ffennyini tulina kansala, tulina n'abasomesa bennyini abakulira senior 1 ne 2 okubalaga biki bagenda okukola n'essacula gye bagenda okutwala egenda okulaga kiki abaana kimwetaaza. Senior 1 yeetaaga okukola omupiira bwe buti, senior 2 erina okukola weti, erina okukola ensuwa, erina okukola buki. N'obaana bonna bakomyewo kibayita coursework, bifo kyabiri bibaleetanga nti holiday work bajja kuba baleeta kiki kibakoze buki mulumbula. Holiday package holiday package ya senior 1 ne 2 teyeetaaga nnyo tusobole bitabu. Waliwo yakampereza kwesemwesi nga ngamba holiday package wa senior 1 bamutuna 13,000 ne musekerera. Holiday package y'abaana ye project, ebintu bibakoze eki byabadde bakola wano era balina okukomyawo, si biri ebyaffe max 8. Omuzadde yabeeranga oleraga nange sente zisasula ku ssomero nange bampeeko kubanga nange kati zeekola holiday work w'omwana. Naye kati bino omwana abeera awo n'atunga ekyalaani n'omuyiga, kubanga ebyalaani ng'ebyo omwana n'atunga olugoye n'atunga ebitengi n'atunga kiki ekyo ate n'aleeta ku kiki ku ssomero. Omusomesa awo abina omuzadde oba talina akola ki okujja ngo omuzadde nga naye yennyini nga ali mu byalaani. N'olwekyo holiday package owedde owaffe agenda okuba ne senior 3 gye tulina kati, oyo agenda akola ki avaawo olwa curriculum empya. Njagala okwebaza abazadde bonna abatuwa abaana era tubasaba batwongera abaana mu Kisubi Mapera Senior Secondary School, essomero eri ku musingi gw'eddiini n'empisa. N'olwekyo abaana tubatadde bajjeeka, naye omwana ekimuzimba badde njogera n'abaana ba prefect olwaleero, ekizimba omwana ye environment n'essomero eryawaka, essomero eddungi liri waka ye muzadde ne maama. Tubasaba abaana bano essomero sayina mukozi naye nga buli kimu kyonna buli muntu alina timetable ye ekola. N'abaana bano baddeeka, tubasaba abazadde beekolere timetable yaabwe, omulimu gubere gwa kusupervisinga. Sebo neyanza ngenye okwebaza BBS otuwa omukisa guno ne jjajja waayo CBS abasobodde otuyamba. Essomero lya Kisubi Mapera libyenyumirizaamu, buli tubeera n'emikolo ebintu ebyokuyiga. Kati BBS essawa zaayo nkimanyi wawenda biraani puroguramu zaabwe zizimbye abaana era nawa P7 namugamba essaawa eziti BBS eyitali egyo tolaba. N'olwekyo tubeebaza ne puroguramu z'endala eza CBS zeetuwa ku ssaawa 3 byonna tubeebaza ezizimbye eggwanga lino. Era tubeebaza Ssaabasajja Kabaka otuwa obulungi abakozi abakola mu BBS CBS. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nkwebaza gwe tubadde ffenna mu programu ensi ekula olunaku olwaleero nga tubadde mu Kisubi Mapera Senior Secondary School era nga tutambulira wamu ne bannaffe aba Directorate of Industrial Training DIT. Mulabye abaana ebintu bye bakola. Mbasaba abazadde mu luwummula luno lwe tulimu oluwanvu mu mbeera yonna gye tulimu, headmaster atunyonyodde n'atugamba nti coursework gwe bagaba guno si wa kuwandiika mu bitabo eri abaana ba senior 1 ne senior 2, wabula bateekeddwa okukola ebyo bye balina okukola bye babawadde. N'olw'ensonga abaana bano beetaaga ebikozesebwa. Abazadde abaana mubawe ebigenda okukola, mubagulire materials, mubawe ebbumba, mubagulire emiti, ebintu byonna bye beetaaga mubibawe. Yenteekateeka empya eya gavumenti ey'ebyenjigiriza. Sijja kusukka wano wabula okwebaza gwe bwe tubadde ffenna olunaku olwaleero era musule bulungi. Ayi Katonda kuuma Kabaka.